mulowooza nti Honorable Mao yagenda okusinkana Gen. Museveni DP kyagyongera maanyi oba kyagyongera kugissa okalaba wateekwa okubaawo okwagala okuva eri oyo gw'olaba ow'amaanyi ku ebyo by'omuleetedde. Era nkubuulira kino omusomesa wange omulungi, ekimu ku biteeso ebyalibadde ebikulu ennyo okuwa Gen. Museveni kyalibadde kyakuleeta kye bayita Constitutional Review Commission. Tuzze emiramwa mu ssemateeka tubeereko ebikolebwa nga bireeta obwetengereze bwa kooti erekeraawo okukozesebwa ng'ekyokulwanyisa kya Gen. Museveni okunyigiriza abo abakola ki. Okay, tuli ku The Truth Media. Go subscribe, follow. It's a Tuesday. Every Tuesday tubeerawo n'akantu mpola mpola ebintu ne bitambula mpola ne tulaba ekintu ebibadde mu ggwanga. It's twali tulowooza nti after kulonda we shall move on, but I think every day ebintu byeyongera. People had their targets. Singa siyitamu nina plan B. Ekyo kye nategedde nti abasinga abantu abatayitamu balina plan B, and their plan B was to surrender oba okutandika okukola ebintu ebitakola ki ebitakwatagana. So every Tuesday mukola ki ebintu ebitajja mu bantu, ebintu ebitali bya buntu. So meaning ebintu ebimu babikola mu kulonda nga babikola kuyitamu oba kufunamu oba si kuweereza abantu. Anyway, tuli ku The Truth Media. Ndine Sekiriba Musa. Tuyisaamu ndoza tutandikire ku musajjawo, cause musajjawo nnyo Green Daddy muyita Green Tea. Namulabye ne mukuziika boyi wange bambi boyiwo ne mukuziika yagambye abantu bawulira mbu baagala kunkuba paka yeno situation ngiveemu nga mbulidde mu ttaka. Yakola statement nga ali emulaga n'agamba bino si bya NRM, si bya gavumenti, bya NUP, si bya gavumenti eddako beeyagala okuddako. Bino bye twogerako buweereza ne tugamba kati ate era still birina kuba bya NRM kuba be bali mu service bateekeddwa okuteeka services mu malwaliro. That's nze ekyo kinalowooza. Sange engeri gye yali balawe mbalamusizaako mwenna batulaba ku The Truth Media. Nina omulangira wa Lugembe Dias yadde nga nze mugenyi leka mubanjulire. Naye nga nyongera okwebaza mwenna abatulaba era abatukkiririzaamu. Nina abakyala abanjagala ennyo ebweru mbalaba mu komenti wamu n'abaami bali eyo Bulaaya. Nze nno ndi eno Kyaddondo, ndi eno tulya nfuufu tusafalinga naye ate bo bali eyo, naye nabeera balibeereyo mu muzira babeera mu muzira naye batuwagala nnyo bambi. Era bwe mbulamu katono bambuuza aliwa Musa aliwa Musa bakambuuza bakumbuuza then waliwo n'omukyalo omulala nakamuna mu comment emirundi 3 namukyazanga nga atera nnyo okubuulirira abakyala bakamusaba emirundi 3 but there is a little bit wanaaterera bulungi nja kumuzza. So babeera batwagala era babeerayo tukola kinene nnyo kubayambako okutambuza emirimu gyabwe, then nabo ne bakola kinene nnyo okutuddiza okwagala batulaga nti kyetukola tetugwamu maanyi. So singa baba tebatuwadde bubaka obwo butuzaamu maaso osanga tusobola giving up n'obutafaayo nnyo ku biki bye tuweereza ne bongera otulaga nti kyetukola kirungi. So twongeremu amaanyi twongere baweereza. Mbebaza nnyo abamu sibamanyi mannya tetucontactinga but omukwano gwe mulaga bwe muba muze mu komenti gundaga nti kyetukola kyamaanyi era nyongera obebaza. Kati omusajja amuyita Aaron yali manager wa Mudra. Akwagala bitya baabo. Yali manager wa Mudra bamuyita Aaron. Kati so mubeeramu abantu bwe batyo out of the blue n'akwagala ate nga kibomanya sina wano kyenjogera abantu balala kye batoogera oba kye batasobola kwogera n'omuntu akera ku makya n'akwagala oba ino mu appreciatinga omuntu yenna akulaze love observing kumudizera love. Okay, so Musa badde ntandikidde wali owa Green Daddy yo tebatutandikira people bavuddeyo ne banenya Green Daddy. One media.
nalabyemu n'abamu abo ku side gye yaliko nga nabo bagamba ko kirabe wali otuyimbira ng'olowooza ki. Abantu ne bamugamba nti nno we mutagatta ddoboozi lyammwe bintu kutambula ne mulinda then kiba kya bulabe bw'otandika bw'ovaayo n'okola alarm ng'ate ekizibu kimaze kuggwawo. That's one two. Ne bamugamba abasawo b'okaabirira ayinza n'okuba omukaabirirawo naye ng'amaze ebbanga nti singa nga tasasulwa nti singa akuleka n'okuba eddoboozi bajja kutegeera nti ye bano bakikoze lwakino naye asobole okukola. Kyakubiri ssente ze baakuwa eri ze wavaayo n'okudalya abantu bwakuwa gwempa bw'oddiza lwaki mwana tebamututte mu private hospital n'olyoka ojja eno. Ekyo bamugamba ekyokusatu singa wabadde tebagenda mulago. Singa abo abakyala b'okutte n'oteeka mu kamera ne bano abakyala bulijjo nga lwaki badde togenda mulago kukola bintu ebyo nga obadde okimanyi ekintu kiri bwe kityo. Lwaki abantu saawa zino obaswaza obateeka mu kamera olw'okuba gwe olina ekyo kyoyagala okuyisaawo. Tutandikira awo. Manyi abantu abasinga babeere baba fan ba music. Music kye kintu ndowooza ekiryowa oba emyoyo oba kye kintu ekiri like music kamugeze nga muntu bonaakera ku makya n'ogamba nti kyova olaba nine mu kufiirwa music abaawo ne mu biseera eby'amasanyu music abaawo. Mu mbeera naso kitegeeza nti music kikankirwala kintu kiryowa ki myoyo. Naye abayimbi abo okwetooloola ensi yonna bantu abali mutegeerekeka tebategeerekeka okwetooloola ensi yonna eneeyisa yaabwe yali mutegeerekeka bakule mutegeere ekituufu kye bakola ki kye baagala. For example kati omuyimbi nga kankuwa omuyimbi omu ku basinze okubeera abatutumufu ennyo bukyansi ebaawo kali nga olwa Michael Jackson. Michael Jackson yatuuka okufa ku myaka egitali mingi nnyo tetujjaga nti yafiira ku mingi. So kale sifa abagaba obudde omuntu kwalina okukola ki ofiira n'okusinziira level kwe yali n'ebintu ebigambibwa nti yafa ogenda okulanga birimu omukono gwe. Kubanga otuuka ku makya n'ogaa ki ekyali kimwefumbisa nga tokiraba nga tekiriiwo. Kali kavubuka kato akaddugavu akalabika obulungi ate era endongo yaako ne bagiwera okaminga ng'era kaddugavu. Natuka ne yeekyanga naga akiro tekimala nze sita ate mbere muddugavu ng'ennyindo eri bweti agisongodde akoze bikyo kitegeera. So yafitinga ennyindo kitegeera kati abayimbi abo be bantu abakulemu otegeera ekituufu kye bakola kye baagala. Bali naye batuuka ne beerabira nti bantu ng'abalala kyokka mu taimu y'obuzibu ate abo magezi ne galyoka gajja ne baga naffe tuli bantu okitegeera. So abayimbi be bantu nze bentuuka ebiseera ebimu n'ensaasira bambi ne mbasaasira kubanga baali badde beegendereza nnyo mu nkola yaabwe ey'ebintu kuba ate bo batunuuliddwa nnyo byakulabirako eri abantu ate batunuuliddwa nnyo nti okera ku makya ne bakugamba kati ng'olwaleero osookera ku makya n'otambula mu Kampala n'osanga abantu ng'obakuba kibooko ng'obabuuza ani vice president wa Uganda ng'oli akugamba akuyambye nno asobola okugamba oli oyo yavaako Gondi yali nozola naye mumanyi ono nze simala googera oyo omusajja omukadde oyo atayogera kati nti kyegezako kulaga Gondi nowakakati osobola okuba nti omumanyi nati osobola okubeera ekyo nti mukazi nga toyogera amannya ge kikyengezako okulaga. N'olwaleero ate bwe tubeera ano nga tutudde bwe tuti ne nkubuuza ani yalimba balipira boda automatically ogenda kugambirawo Kenzo ne tukkirirawo wansi okubuuza eyayimba balipira boda ataasoma yasoma bali bonna bajja mukola ki bajja mukugamba n'omwana omuto asobola omukugamba kyokka ate vice president basobola mukola ki mukugamba. Kitegeeza nti abayimbi bo tebamanyi bantu we babalabira tebamanyi na level kwe bali so beerabira importance yaabwe mu public. Okitegedde kitegeeza omuntu yenna atamanyi vice president ng'amanyi gwe omuyimbi kitegeeza atwala nnyo gwe ky'omugambo singa ekyani ekya vice president era amaaso ge gonna ne mind ye
ebeera open singa akulaba nti no kati olina ky'olimu ku representing ajakola ki gyali era agamba Green Daddy agenda kwogerako gye tuli, Green Daddy alina ekivulu wali, Green Daddy yatadde oluyimba. Kubanga n'ekyokubiri bwe tugenda mu campaign ebigambo bo bennyini bye bayogeranga sebo ne bali ba MPs babyogeranga ku katuuti ka president naye ebigambo bye byatambulanga nnyo nga tuyinza n'okulowooza bo tebabadde kati gwe wawuunye kati olwaleero ddaasi gw'olaba abantu bameka babeera ku interview nga bagamba omuntu yenna tigwe wali ku gundi campaign za Museveni biki Beatrice Mau yali campaign za Museveni niti bakiraba nga nsonga lwansonga bo tibalina kye bamwetaaza agenda bba waaki naye bano bamulinda ono alina okubawa music okitegeera alina otegeka concert bamenye obubokisi baabwe bagyeyo sente zaabwe bagende bamukole ki bamulabeko banyumirwe kati ate oliye Beatrice Mau talina kyagenda ategeka kibaleeta okitegeera kati kitegeeza ono ate ye omuyimbi agatta ku gundi yekka ku kikeni ne Mau kikeni yekka ne Mau amugatta nedda bambi Mau yalwala mulabeko ng'ayoza kikeni ebigundi Beatrice ebigere tebalina baana kyenkubuuza nti yali nkulaga kyamugattako saawa zino nze ndaba anti ngamba nkulaga kyamugattako walabeko Beatrice Mau anti ngamba tebalina baana Beatrice Mau ne Mau balina kati naye amugattako abaana so kati nze kyenkulaga nti bano abayimbi kati omuyimbi nga Green Daddy ate kyaliwo Green Daddy naye tubamuziikiddeko saamanya tebambikira nosanga engeri gye yali bebi nga muto kyali kyamangu so ebisinga mu kuziika abaana bataawo bibeera byamangu kitegeera so nange kyakunyolwa era bwe tuva interview ngina mukubirako kati nange mitegedde omaze kubimpereza so kati kyanaku era omuntu kati ng'oyo gwenkuze naye tikisobola kumwogerako mu ngeri mbi kati naye nze kyenjagala just mu advisingamu nga muganda wange nti abayimbi mulina ekifaananyi ekyenjawulo eri abantu tinikesi n'obeera okola ekintu ng'ekyo nti okedde ku makya oyimbira NRM oyogera nnyo bigambo okitegeera gwe jangu ku bandongo genda ku bandongo genda ebiseera ebisinga tebajajinga nnyo omuntu atalina omanyi abantu bano bakutakutakula obeeko kyozza kati wawo obutambi bwatambula nga Gravity abawagizi b'NRM abakuba ebikonde bazze okuyimbira okitegeera so era aba akitta naye nze ebbanga lyembadde n'abayimbi baali mutegeera munnaye kye bali eri abantu era nakugamba kwaka katami ka Gravity ne nkugamba nti Gravity serious osomulanga akola ekintu ekifaanyiza bwe kiti nze kenyini nali ntambuddeko naye era ng'ayisa faani mu ngeri efaanana bwetyo naye ng'oligamba nammwe yabakongobaliza mu mmotoka ppaka n'amala gwe byomba bibyo naye nze nkunyonnyola engeri gye yayisa kwanza nze ayinza okuba nga yakola bye yakola ng'oluusi saali faani we nze ne wampisa obubi nga siri faani we naye ate oli wabeera faani we okitegeera nze ayinza okuba nali ndeese bizinesi kubanza era ekyatugatanga ne Gravity nali ndeese eki bizinesi so kati ebiseera ebisinga kyenyinza okugamba muganda we Green Daddy abantu bano baba n'obulumi kati oli yagenda kuvaayo olwaleero gwakugambe nti kakati gwerabayo byoliko kuba nze akunyumiza olwaleero oyo Green Daddy yenyinyini Keziwizi amumanyi twagenda mama Keziwizi nga amaze omufaako bamutwala ekiruddu bamutwalayo lwaggulu ssaawa nga 2 zigenda okuwera ssaawa 7 ez'ekiro ne bamubika nti afudde naye ng'omuntu bamututte muki mulamu ne bamutwala emulago ku 7 ne bamubika nti akoze ki ne tugendayo mu ddwaliro nze bwe natuuka mu ddwaliro ku ssaawa 8 ez'ekiro nze yagenda ne Keziwizi nga kyaliwa nga afiiriddwa maama we nyenze kunywererwako maama we naate bwe natuuka mu ddwaliro nakaaba naye nga tesikaabira maama wa Keziwizi naate bonna tebakimanya naye ng'okabira mbeera gy'osanze nze embeera gye nasanga emulago nze nasanga omukyala ng'ate ye alina mayiti 2 ng'ate ali omu ng'alina mayiti ya bbaawe ne mutabanyi we omukulu nga zo weeziri zombi nga bakabira kitegeeza kati omuntu bw'atyo gw'olwaleero bonaamu gajja kugamba kati goba biki by'otugamba ffe twafiirafiirwa dde abantu baffe mu mbeera y'obbala gajjalira mbeera y'okugamba nti tewali ddagala mbeera y'okugamba nti ekyo ekyuma tekiri oba ekyo ekyuma okikozesa olina oleetayo akasente bwe kati naye nga bwe yali ava ewaka yali ku TV minisita n'amugamba nti bw'ogende mulago obujjanjabi bwaki bwabwereere kati n'azituka ng'agendera ku kigambo kya minisita gwe yalaba ku ki
ku TV natuke mulago namuga oba tolina akasente bwe kati tetujja mukola ki mu mbeera y'okusika omugwata wammanta akasente omuntu we naafa. Kati abantu bazze bayitamu eyo embeera kati mu abayimbi yono omuntu agenda kwanukula mu mbeera bwe tajja kugaa kati gwe oba onyumya biki mamange yanfaako dda ate gwe oŋŋamba ebyo olwedde gwe obadde n'obawagira obawagira okitegeera so gwe kanyine weeyogera n'okwegera nti bakuwaayo abantu bano kitalo nnyo ekya bebi waffe n'abantu bano nga tonabaanukula bwe ddamuko ebbali otunule olowooze otuula nga tonabaanukula olowooze omanye nti n'abantu bano balina ki obulumi obwaddala nze Green Daddy ebyaddala ye ebyaddala mulabye okuva nga tukula amanyi kye bayita okuwasoli nga takulidde mu mbeera ya kigagga takulidde mu buli kimu atobye butobi ng'omuntu era nammwe abantu abamujajinga abafaani biki yadde abanuupu mumujajinge nga mumanyi nti bambi naye nyininyini anoonya kiddako kati oluusi asobola okuba nga yanoonyaawo nga bw'asobola okujja akasente obulamu bukole ki butambule ati ekyokunoonyayo akasente tewali era kuba nekyagolanya bagamba bwe bazikuwazirye but ebigambo ebiwerekerwako kyekyo era kyengezaako mugamba ano nti ebigambo bino byogamba abantu ebigambo ebyo bibatuula ku mutima ebigambo ebyo bibatuula kuba singa yayimba buyimbi kuba buvidiyo obuvuddeyo tebulaga nga ali ku stage aperforminga buvidiyo bwe baleese nga alina byayogera waliwo nalaba nga perform no ngamba ku wano kwano omwana amaze okugira nga saagala akole ekintu liri pazo kyakola saagala okole ekintu baliri pazo kye bakola abantu bano tobaduulira gwezanya looloyo beerawo oli jjawo kyojjawo abantu tobaduulira bakole ki baleke nze kyenyinza okugamba sigenda kujajinga nnyo nakufuula mubi kuba already naawe wafiiriddwa kujasinya kugaba bugambi kitalo nnyo ekya bebi waffe naye nga kyolina omanya nti n'abantu bennyininyini tebali bulungi ate bafiiriddwa abantu bangi mu mbeera y'okuba nti no ekyo ekintu kyoyagala kyobawaanira oba kyobajuliriza nti kyanjawulo nga kyekibatutte kitegeera so kati abantu bwe bato baba n'obulumi basuubira okwogera ebintu era te gwe tolina kyotalabyeko talina kyatalabyeko ffe twagendanga ku show ng'agenda performing nga tugenda ku night ng'agenda ku night performing nga tutambuza bigere Green sajja gwa kunyumizaako nga tutambuza bigere ne tuperforminga ku ssaawa nga 8 ez'ekiro 9 era ne tutambuza bigere okuddayo kuba obudde bw'ekiro tewabanga babbi batuddeko ki makirina okitegedde ate nkubulira mazimatambuza bigere okujja otubbeko ki kuba kyewali tubbyeko kye twalirinnyeemu nga transport okitegedde ate baba nakyo bagenda tubbako okitegeera so kati obulamu gwera kuba nino mwe mubeera mu nseko ffe tutobye ddala nababa oyo Green Daddy y'omu ku basajja abatobye n'endongo eno era kyova olaba erudda alina waavimbamu ne ŋŋamba naye erudda avimbemukko kubanga tebasobola kukikkiriza nga tutambula ne tusooka tufata abamu sijja nabboogera ano be twafata ne tubagoba wano nawali omuntu asobola okuwa obukakafu nti byenkugamba wano omwana yabonaabona nnyo ng'era tubafata wano nawana ayinza kuba Sunday Music kati manager we yayinza okugamba era Sunday yaŋŋamba boy mwahiriba ne Green Daddy boy nze ne green mumbeera ne green nze sisaayo kyange mwe abamanyi ebyammwe naye nze kyemmanyi nga bw'otobye from day one buli mbeera osobola ogiyitamu naye embeera yennyininyini osobola ogiyitamu naye ate embeera temukozesa ensobi nze kyemmanyi kyemunyonyodde akitegedde gwe ddamu ebbali bala abantu gwe manya ki kyogoba tebwetaaga gwe okuwanyisa bigambo n'abano katuvudde ku Green Daddy akatambika emasaka kenalabye aka Spice wagwana Simon Mulinda ali wano Mwami Kasozi Emmanuel ali wano nga muleeta vulugu mu Masaka yes Mutima aliwa Mutima jangu yes munonye Mutima wali mumuleete Mutima oliwa kati yabanja balance Spice yabadde mu kusangula amazika ng'akaabwe gali confused bambi nga tamanyi kidda kutamanyi kigenda mu maaso Spice Diana bw'obanga okkiriza nti okyali muyimbi weetaaga management alabyeko akazi kati ye mwenye
Ama Spice Dana womanyi nti okyali muyimbi weetaaga management. Kwolaba n'abantu abakusinga ennyama basitula ebyuma balina management. Yabadde akaabira ki? Balance. Balance. Nawulidde bayita mutima. Anti balance ng'ate waali. Gaganzi sijja kuyimba golezi wegitaliwo. Temuswaza abantu b'e Masaka, mutima aliwa, mulete sente z'omwana, omwana aliwa n'akaaba. Kitegeera. Ati yabadde aleekana bw'ati. Wabaddewo omwami awo yabadde ayita mutima. N'amenya ab'ebitiibwa abeetoolodda. Owekitiibwa gundi wuuno, owekitiibwa gundi wuuno. Ate omwana ali mu maaso gaabwe akaaba akabira Balance. Ye Spice ali. Kati yatuuse dde Kampala. Ate kati asobola obbaawo awo. Kati ate nga ono ng'ate alina okukaaba ate nga alina oyimba. Kati abayimbi kati kanzireko kusaidia gy'aba manager sokeve ku bayimbi. Bw'amala okuyimba n'atuula mu motoka n'agamba manager gwe twaze ono okuyimba geno Jason. Kati bakitegedde embeera ebeera wali. Kati gwe kyali ku ebyo manager akumanyireyo kano kati. Lumu tugenda mu Afirigo. Afirigo ng'eperforminga. Kati erina Gaaya afuuwa omulere. Omwavu? Kati Gaaya oyo ndowooza bambi we yali bano beteekateeka bagenda kukola bikindozo esimu yali oba yagimisplace oba yagiteekawa kati neemubula kanoonye essimu nga titagiraba bagikubako evuga baddamu bagikubako nga ebuze kati bwebula akonfamya nti tebagigyeko agenda ku stage bateekamu valuvalu jukira valuvalu alimu omulere gw'amaanyi kasi ate jukira ewa trumpet atandika bamuga gwe fuuwa omulere bamuga gwoli kuki fuuwa omulere galimu mulere afuuwa akabira simu ate batovu akuddira ku stage ng'oyono n'ebintu ate nga ye akabira simu ye ne bamuga owaayi bagamale musoke musirize gwoli kuki fuuwa omulere bagera omulaba akulukuta amaziga n'abuuza banne ate ono kiki tesimu ye bagibi kati ateberezaamu Spice mu budde obwo nga bamaze bamugaaga kati Balance ne wagiramu obwo obudde ne bamukwasa jukira oba okyali mu maziga bakomako fano gasumulula endongo tosobola sirina ejula olaba eyo sirina ejula kati egwe naye abantu abatuyambako tubawa ekitiibwa olumu endongo no alabayo otuba omuntu ogenda okubanja omuntu n'amunoonya nga tamulaba gwe nga toyagala zizo egwe omanyi kye bayita okubanja Balance w'omuyimbi omanyi bulungi Spice namulabire nga feesi agifunyiza makeup agenda kulukuta kati ate nno ng'onaakakasa bulungi ng'oyagala ebintu bikutabukeko leta omuyimbi oba neno byenkunyumiza jukira kati ffe engeri gye tubirabyemuko ogenze n'omuyimbi akugambye sagenda bakuwe Balance kuba nze natambulako n'essaawa nange agenda bakuwe Balance oyo naye nga temuli bantu Biden yali akyalina oluyimba lwa sikyakusobola kuba ne konsati ya sikyakusobola yagikolera ku PTC konsati ye yasooka kati aŋŋamba omanyi genda obanje Balance oyo oza wammeka nno mitwalo 15 kyokka nga bantu tebaliwo omusajja nga nja kukuba oluyi ugenda muyimbe gye wagenda obanja Balance bajja kukuba bugasangambye pasente age mpa Balance akole ki ayimbe aka genda eso ne mugo omusajja ngambye ajja kunkuba twaddayo kibinja wamu mugamze tuwe Balance kati era nga tuli banyi naga ati kakati mulaba temuli bantu biki nangaki kozi nyinzo bafunirayo 8 naye ng'okusooka engolo yali ekkutte saana muga kaleweza 10 naga kale baneyongerako tulinemu keddakiika nga ziizo yamala namuwe 10 saana performing ayitukolaki netugenda so Balance oyo tajjikayo oli muto kakati mu bintu bena era ku saka yennyini twali ku resort eyo resort beach Balamu agitegese nagenda na wasahe wakao ne mutwalira deposit nasigala deposit jamoga naye nasigala nga manja milioni wazinda bezo nga mwadeko deposit yasooka kati juka by that time zena linkwasakanya bayimbi ngandi wa Balamu nga tutuuka ku lunaku omanyi Balamu bwa gawunti yakwade deposit n'oba ofa ku veno takuwa Balance ate na mu banja nakugamba genda ku office bamukuwe nga n'ekivulu kiwedde oba wiiki emu oba 2 naye nga bamukola ki abaina omukuwa Balance amukuwa
Saha yajja n'agamba Saha yayogera abaana ne baatalina nga gwe nga nagamba Balamu face ku face gwe Balamu omanyi abaana bennina Balamu Saha genda oyimbe ngenda okimanyi balance ngenda muku nze togenda ku yawemula Balamu ngandi awo namuganze nina abaana nkaga mu babiri kyomanya ye kasa yesitukira yamuganze nina abaana nkaga mu babiri bogendo bawe ekyokira obogenamu nakuba wawe ekigambo era sawa oyo mulaba saa inamu embeera eza radio balina ekyo kye bafaanaganya kakati nkunyumiza Saha n'amugamba sente ze wampadde ngenda kuyimbira ennyimba 2 bwe ziggwayo ngamba ku stage ate njagala balance Saha ate bwe yalinya ku stage yalemerako bulemezi yayimba ennyimba nga 3 yalemerako bulemezi ng'alaba abantu bakomeeri era bwe yavayo n'amugamba wakosi jakoza kigambo kyayogera yenyini bwe yawoninga yaŋŋamba gwe sikulinaako buzibu n'ayogera ekigambo kye yayogera ku Monday nzija ku ofiisi yo nneme kusangayo balansi wange n'alinnya n'agenda era singa teyamumuwa yali kakasiza bebekulu eyamulya nti yamaliriza era amumuwa amaye ekimuliko alimala kuzireeta sente zaffe balansi amugaba naye yasobola okulya sente z'abente golabe enkima yenkana n'ente kati bwe nalabye Spice ng'akaaba najjukidde ebintu bingi abayimbi beebaddeko nabo nga basaba balansi ekyomanyi ekisinga obukambwe ye balansi ne walala twali ntebe eyo era ne Sawa oyo tubeera entebe eyo awala okuyimba ava ku stage mangu nga bona agamba nti babana bakyayagala ayimbe yava akagamba atugende ana bamugaa gwe nno nebe byolimu kati yali ategese akavululiza ku kyalo ng'alinako obuniga bwako bumugaye benno byolimu ffe tukyagala otukole ki otuyimbire tubagamba mmwe nno mmwe bwema mugenda muyimbisiza ku pisto mugenda kukakasa kati yaliko nagaaka kati Sawa otayimba olwaleero abayimbi babawanawaana nnyo togenda kuvawa oyo lwakyogera ntogenda vaano ye basooka bamukubirawo ku ttaka naye eyamukuba nga bw'omutululira mutono bw'ati oyo asooka akubwa nakka ku ttaka omulala eyaliko 10 ne bafubutuka 10 ne bagenda kati ne tumanya nti tubamaze tweteketeke tukole ki tugende kati twali tulinze oba muuso twali tulinze muuso twali tulinze Moze tulina gwe twali tulinze kati mu kumulinda kumbe bali abadduka bali bagenze kweteekateeka ne badda n'ekibinja ekyomanya hata nani emisinde gye twali tudduka n'omuyimbi mukufuna bwewefumita by then yali akagula emmotoka ye yasooka opa emmotoka yo netusooka tugireko emabega ebitulinda polisi yamala kujja negoma ye polisi bwejja ekakanya embeera etukwata emmotoka bikirabaga nzize bampadde twamaze pafominga bikirabaga mukwate emmotoka mu netufumita netugenda wano mu Kalulu nga tubuze ennaku 2 twagenda Luweero King Fa ajja n'abaniga be kubeerako abaniga abamu abagamba mbono ffe ekyalo tukikuba mwana oyo gwe abasajja bedda wali Luweero abasajja bedda babeeranga n'abaniga abakuba ebyalo nze waliwo omusajja ekyalo kyakuba abaana King Fa n'amala okuyimba babakuba ali ku stage amala okuyimba agamba agenze eri abaniga bali 36 muli abaniga 5 mbubadda n'embooko katugere tukubira ekyalo kijja tutegeera anti nze nkunyumiza obumondo obwali awo nsawo ku nsabo andika kati King Fa era bw'afuna vidiyo eno amagezi genjagala omuwa obuniga busiŋŋana era kino ekintu nzize nga nkyogera ebbanga ddene nakigambako era asobola okunyumiza olutalo olwo ye Palaso kuba Palaso bamuyisangako abaniga bagula bamuyisa ku mutwe yagamba Palaso agamba mubaleke ono abatankudde beemalirize era bo bagadinga mmotoka ya Palaso butakwatwako ng'aba King Fa babayisa ku mitwe bati nakigambako ne Fango weeberedde y'amaanyi mabega kaawo bwe bagambiranga nti bakuba enkuuka ne mbagana ne bannaye ebintu bino mulina engeri gye mubitwala ne mubitwala bubi nateberezaamu nga kati nze bukedde ku makya ndi ne battaano bange ne baganda baye tugeeka tugendeko muki munkuuka omuntu ali around we tuli akasusa akacupa kanteekewo omusango akakasuse eri boosi wamu musse we tuli mukuba buli kiri awo naye ng'anakka abaana asobola okuddayo waggulu batasobola kuddayo waggulu kati ba King Fa kye batamanyi
nti obuniga buno busiŋŋana. Teriyo muyimbi mu Uganda asobola kuva gy'avudde n'abaniga be n'ajja ku kyalo we abansanze ku kyalo awo nga nsanzeewo n'akolawo kyayagala n'abaniga be. Biba bigenda kubeera birala. Kati lwaki ekizambo njireeta bwe ntyo? Kati gwe buli olowooza nti n'okaluba buli kyalo ky'ogendako kibeerako abakola kibeerako bali gumita abaako. Kyeki kye nakugamba nti nagenda Ejjinja naye nga nkakasa ddala nvudde site bye miguwa gyange njikubye ndi gumitira nkimanyi kyekyo nti buli yatulagaga dogo kiki ne bwe natuuka Ejjinja nga ate waliyo TNS yaayo waliyo obudogo bwayo butimu no sleep nga boggo buli kyogezaako okuwakanya kye bukugambye oba ogenda kutya era bwe nabumanya budogo ne mbuwayo kakyebiri neneesootinga enkera nendaba ttaano wange bamuyita Brian ne mugamba ntwala baddogo gye babeera nantwala eyo simaye bugembe mabega w'ekisaawe baddogo n'abandaga era ne mbabuuzaako ne mbagamba kyekimu nti nkesi ne babeera bansanze olulala oyo oyaga omunigo naava site naye wano kyekimuganda waffe naye si kuva eno gwe nolowooza nina ogendagenda ku kyalo ky'abali bw'ovimbireyo ebyekyalo biba birala anti abaana ebigo bagiwa wankula kyalo kubeerako baddogo ng'oyo ddogo omulala talina makulu naye ng'alina abamukiririzaamu abalaba eruweero baddogo babaamu nga bakkiriza mu musajja waabwe era nayimirira wali ebbali weero omanyi nayimirira ku stage omanyi nagenda ng'omuntu gwe ŋŋendeddeko ate ye gundi waabwe nali ngendedde ku Sekabira Dennis kati ate engeri gye natula naye ne tunyumyamu kati nga baddogo bonona bandabye dda ate nga bamukiririzaamu ate juka wa Nuupu kati ensobi nze dogo namutaasa n'omutaasa ne bagamba alina King Farm muleke ne babanga bamulese omanyi kyakola kati wuliza kankwanguze n'ekirala okimanyi nti King Farm n'abatulaba bennyini tebamumanyi kati tukole bwe tuti King Farm amanyikiddwa simanyi gwe omumanyi mumanyi muri ennyimba z'ebbiri anyenyanyanya kokonyo anininyi kokonyo ekyatuviirako okwawukana obolyawo kyaviirako kati okimanyi nti King Farm alina ennyimba ezisinga ye amaanyi abantu abayimbi abamu ekyo tebakimanyi tumuleke kale tumuveeko kati Spice Diana kyalina okukola alina okumanya nti nno yeetaaga management ate no so badly so badly yeetaaga management teetaaga babawunsa kuba babawunsa n'abalabye nga weebali ne bo agenda okuluma ssente tomubuulira babawunsa kuba ye bw'aba twaluyitamu n'essente ze tagenda kunyakulako nsawo okitegedde kati babawunsa bagenda lwanagana n'akunyakuddeko ki nsawo so kati Spice weetaaga management naye ku guno omulundi funa management tofuna gaida uli yalinga okugaidinga funa management inakukwasaganya kyesinategeera wano mu Uganda mbadde manyi wakuba ndi mwavu nenze nalina okulowooza singa nali nina obusobozi nali njagala nkole management nga n'omuyimbi yennyinnyini osobola okujja no requesting okumanaginga ne tulaba nekusaba qualifications zenjagala ebisaanyizo singa oba obirina n'okwatagana ne management yawe bye yeetaaga nga nsobola okumanaginga nobeera under my management nga gwe wajja n'osaba na busabi so kati ndi singa ekyo kibaddewo Spice yali badde alondamu naga waliwo management eziri organize ziri 3 kangende nsabe kwena kyayagala mutegeerera no tewaliwo management wano gy'osobola saba management zaano zeesiimira tewaliwo management ziri nga nekyo nakyo kino kivuddeko waliwo ekintu ekyazzeewo buli mukazi ayawukana n'omuntu asooka ayagala kakasa nti nze mbadde nze byonna kati nti buli kimu nsobola okukikola wakyegendereza ate nga of which kyoyagala okukakasa tekisoboka okumanya management kintu kyamaanyi okimanyi nti Nayigozi bwe yatuuka nga teri under management kyabaviirako okuba nti sijja kwesa kigambo nti nno baagwa wabula kyabaviirako okuba nti tebakyakompitinga nnyo musically just webali nti balegendale baweeba respect ennyimba zaabwe ennungi bazikola neera nabo balaba nti tebakyayinawo okitegeera so management kintu kikulu nnyo naye nga babasajja bali disciplined ate bamanyi okuyimba ne sente bazirina omanyi omuntu asobola okugamba linda lisobola kwemanaginga because of sayina sente it's not that
tekiri about money. It's not about money. It's Kuba about believing in a management gy'ogenzeemu n'okkiriza. Bwe kibeera kya ssente singa Alison bali luno ennamba emu wa Uganda wabukyanda abantu bayiye ssente mu music. Alison bali luno ennamba emu, namba bbiri Oma, simanyi Prince Oma, batadde ssente mu butamanya kuyimba. Bayiye ssente mu butamanya kuyimba. Andi be basajja abenkakasa abateeka ssente mu kuba nti mu kitone kye batalina. Empitirivu. Bayiye ssente. Omanyi kati gwe ky'olina gwe Alison bali luno olw'okuba muno mbugwe toyagala bulira abantu mazima. Olw'okuba muno mbu bali obeerako noga Alison yali kyali wange. Nze ndi wa mazima. Kobe kyali wae kobe ki? Yali ani? Alison simanyi bali luno. Yali kola ki? Ono omusajja. Yenda kugambe yali ki? Ayinza okuba yali kyaliwo. Nga tukola ki? Nga kyekitugatta. Nga kyekitugatta. Butamanya kuyimba. Jukira ayina okwekakako mu promoting anti guli muna mawulire. Nedda. Kati sagala genda yeyo. Kale togenda nze kambeereyo nze nga. Sokolinze ko sigamba ko ekyo ky'obutamanya kuyimba. First of all, kwakumanyi. Kwakumanyi. Era nze kenya anti kali kankunyumiza eno ne incidents tubo crash. Nze nga temuna bakutunda kuntwale. Nze njagala tubere ku kyange nze tontwala mu. Anti kyengendo kulaga. Nze kati nze njagala atunulire nze. Okuyimba kwakumanyi. Anti ye gundi gye balengenda okuddamu. Bwe yakola oluyimba ne Becky. Yalu posting na Facebook ne ngamba we bapangisa Becky. Alison ajirako nga nnyongeza. Ne ku police nali ntuuse. Kati nkuzemu ekibuuzo kyo. Kushoyo mu January gye twasooka okukola mu January 2025 teyayimba mbu yali ayagala kubeera bano abayimbi abasembayo. Agenda okugira ati nga tumugamba nti kakati time yaweddeko King yajja. Lwaki temwapitanizya n'embooko? Kati ate kyamukolera ddala obubi osanga balifunye akadde ke bamunyigiranyigirawo. N'agenda ogira ati ate Chameleone azaali mu Pavoomi. Mga kati King yakola ki? King yajja naye nga bukya Uganda ebaawo kino kibeere on record. Kibeere ku record. Bukya Uganda ebaawo Alison bali luno ne Oma, Prince Oma. Be bantu abakyasinza okuteeka ssente mu kintu kye batamanyi. Yes, I agree. Kuba tebamanyi kuyimba, bateeka mu kuyimba ssente empitirivu. Ekyo kituufu ky'oyogera. Okitegeera. Naye nga kiba kyetaagisa omuntu n'omugamba ng'obudde bukyali n'omugo waayi kino kirekegezaako ekirala. Waliwo emizannyo mingi ez'okuddukira mu kutiya n'oteekamu ekyo ssente. Ate ekutiya yateetaaga ng'oli muwanvu kati ate Alison mumpimpi. Mukama wange otabuse luno guno omwaka otabuse. Nze kibannumako kimanyi mwe temwagala mazima. N'ekintu kyekutya nayo kinene nnyo. Kyoga si muzannyo. Tosobola kubeera talented ne bagamba mu nsi yonna yasinga okuddukira mu kutiya. Ekisoboka. Ne bagamba waayi tulina omuvubuka ali Uganda. Naye si muvubuka musajja. Mbadde nange ngenda kutya. Tulina omusajja ali Uganda taddukidde mu kutiya neeyana. Kitegeera ebino n'obireka. Negwe n'olumba nebyotasobola gwe ate n'obiwa obudde ne ssente empitirivu. Makaga Kyagulanyi nga bwe kisa agendayo alina sooka kuddamu kajjojijoji w'ebibuuzo. Okusinziira ku poliisi bakyali mu maka gano kuba baagala okutaakiriza obulumbaganyi obuyinza okubeerawo nga bwomeddwamu omutwe ab'omu nju eyo. Tulina deployments around amakage kubanga tuyina interests nga security n'okulaba nti tewabaawo obumenyi bw'amateeka obubalukawo nga businziira okuva ewuwe. Mu ngeri emu poliisi egamba tenafuna lipoota Jjo lwadde lwa Monday waliyo police press briefing ebeerayo every Monday. Ayogerera police omwami Lushoka yavudde n'agamba okusooka baatugamba tebalina kibaagaza Kyagulanyi ku sayidi eyo. Era ono omuntu omu yennyini yabyogera. Kati olunaku lw'ojja yategeeza n'agamba ensonga lwaki bakyali mu maka ago beeraliikirivu nti waliwo obumenyi bw'amateeka obusobola okubalukawo nga buvawa munda. Kyovula abakuumyewo babukuumire omwo bubeere omwo buleme kuvaayo. Awe tuli ku Kyagulanyi ne poliisi. Kyokka bennyini abagamba tebamunoonya lwaki yeekweka naye wuliriza bye bamusuubirizaamu. Kati bw'oba gwe omuntu osobola okukola okuvaayo.
Mpozi olaba wano mu Uganda Yes. ebintu ebisinga ebitali bya buntu bisoboka. Bitali bya buntu. Bisoboka okubeererawo ddala. Ate Abannayuganda be bantu be batwalira ddala ng'abantu abatalowooza oba abatategeera. Kibula bw'oli ava eri n'akugamba ekintu kya kyonna ky'ayagala. Oli asookera ku makya n'akugamba nga pulezidenti atambulira Mamadika nagga oli yagikubye ejjinja n'oyiika endabirwamu. Yes. Kati ne simanyi ejjinja n'essasi kiriwo ekina force esobola okuyiwa endabirwamu. Kisoboka. Kitegeera. Kati mu Uganda ebyo byonna bikola ki? Bisoboka. Bibaabwe era ne gubeera ddala musango wano. Omunene. Era n'osanga omwogezi wa poliisi ng'avayo n'annyonnyola ekintu kifaanana kitya. Bwe kityo ne n'avayo n'akinyonnyola mu bantu. Naye nga olabira ddala musajja yasoma yawaayo obudde bwe n'asoma obusirikale n'asoma ne ku ssomero. Ate ng'alina n'abaana era bali ku ki? Ssomero. So mu Uganda ensi oli gy'akeera ku makya n'akugamba abo twabakubye amasasi olw'ensonga twali tubateebereza okuba ab'obulabe gye bujja. Yes. Kitegeera. Tebannaba kuba ababulabe twabateebereza nga bayinza okuba ab'obulabe. Mu mwaka gumu bajja kuba babulabe. Ne tubakuba amasasi. Ekyo kizibu tukyewonye nga bukyali. Oli n'agamba nti bano twabakubye ne tubasiba nga tulaba tebafaananye kuba ndi si baziba misango. Batafaananidde okuba baziba emisango. Kale sofa tebalina musango. Naye batufaananidde. Naye ng'ali ku TV. Bulungi nnyo. Era nga nnyonnyola. Naye nga bannyonnyola balina mu kukabira abantu baabwe. Bannyonnyola ebye ng'oli agamba abaana be tebasoma, tebalina kyakulya, mukyala we kati wuuyo, abaana batuuse okudda ku ssomero. Poliisi esobola okukera ku makya nekugamba ffe abo be twakubye babadde batataganya okulonga ate si ba mu kifo kino. Kyokka enka ne bakulaga nti abantu bonna babasiisebwa mu ekyo ekifo ky'ogamba mbu tebava mu eyo ki. So kati nze oluusi ebintu ebyogerwa abantu abamu wano mu Uganda ng'abantu abatunuuliddwa kyeki kye naggambye nti minisita avaayo n'agamba ku TV nti emulaga obujjanjabi bwa bwereere. N'otuukayo ne bagamba nti mu kusinziira ku muladde kino gyaleeta akasente bwe kati. So kati mu Uganda kyekyo. Kati nze omuntu asobola okwogera ebyo byonna byayogedde. Nze ne nkirekera Munnayuganda gwe bw'oba olaba ngono kyayogera kirina sensi. N'okitwala bw'otyo. Bw'olaba nga tekirina sensi era n'okitwala kuba tetulina era kyakkola. Ayogedde yamaze. Yamaze ye kyazze okugamba. Era omusala gwe kugenda kwa kawo. Kitegeera. Kati wowe otuuka n'ogamba nti n'obula ekintu ky'oyinza okunnyonnyola. Kuba tekyova olaba nti ogwo omulimu gw'obwa poliisi ogw'obwogezi bwa poliisi teguwangaalako muntu. Kyova olaba gwe gumu ku mulimu ogubaddeko abantu abakeera ku makya n'agamba bannaaye nze nkooyo kola mundeke. Mundeke. Ngalaba naye kisusse. Ogwo omulimu ogwogera ku makya bw'oba oyogera poliisi okera ku makya nga vidiyo etambula nga naye kennyinnyini ogirina ng'oli ali mu kutemaatema abantu naye nga bageegamba abantu abo be basoose okumukuba. Naye nga yo vidiyo temugirina nga bamukuba. Yamukuba yo teriiwo. Waliwo nno yakubatemaatema. So kati oluusi obitunuulira ebimu n'okola ki? N'obirekera Mukama Katonda. N'otwala kale akagambo k'omuzungu akagamba nti time will tell. Kitegeera. Akadde ko kajja tubuulira. Kuba akakadde ko tekalimba. Ko kaleeta mazima gokka. Kati oluusi okeekwatira nga kadde kaka katulinde kalireeta amazima. So kati waliwo ebintu ebimu kati tumugambe ekyoyo. Kubanga akyogedde amazima. Ne bannyininyini bamikiwaini bazze babanjomani mubakkirize balabe ku mulamu waabwe. Bakkirize balabe ku bantu abali mu nju. Kale mugende nabo. Ate mugamba musobola okuvaamu ago ate muyingire mugambe nti ate waali mugende. Kitegeera. Naye nga bamutya nnyo omusajja okona kuba kulaga nti omuntu mumutidde nnyo ne musukkawo. Anti munnaye munaakyukakyuka naye byonna byonna bize bibeerawo. Kyagulanyi amaka gakwatiddwa naye ye taliimu kati ye Nelson Mandela ate ye bamukwatiramu. Kitegeera. Kumalira ddala n'emyaka mingi teyali wa nnaku. Anyway, nsibambi ono njala tutandikira wano ku nsiba. Ku kino meeting eno y'okulwokuna
Sibambi yamaza kiza yaganye okugenda mu kifaananyi ate onajja muogereatinga nti kiba fair ate ng'oyogedde ku Dr. Zedriga Zedriga mwogerako kubanga meeting eyaliyo ya Inter-Religious Council nevamu ne pastorata yalimu meeting yali y'abakulembeze ba ddiini so si ya mu State House yava nti mu State House okwogera kuno niwoba osoma pastorata yavamu interaction bano abakulembeze mwanyi mbadde njagala kutegeera bannange saagala kubatawaanya sirina buba bugenda meeting omukulembeze wange mwatuula teyali mu State House wabula yali n'abakulembeze banzikiriza si bwe guli Dr. Zedriga meeting yava mu State House mugende musisinkane nga ba stakeholders naye ne yabadde ya State House benjogerako njogera kuba n'abantu abayiseemu abasatu abanupu abatagala face yabwe kuvaayo yabadde mu State House ekyenva neesiba wali kuba erinnya ddi alikoze eki alyogedde mbadde njagala ensi etegeere oba ddala omukulembeze wange yali mu State House nga gye yatuula naye bw'aba yatuula n'abakulembeze tekyo kikyusaamu tekibeera kyekiri ekibadde kirowoozebwa kuba mbadde sirina position ya kibiina nze si kusooka mukulembeze Haji Nsibambi musomesa wange era nina okusoomooza kunene wano bwe mba ntudde naye bwe twali tuli e Makerere yatuwa amagezi tuleme kujja kwesimbawo mu byabufuzi ng'agamba abamu ku abo abali eyo temulina byakuteesa nabo mwe tubasomesezza wano mbasomesezza ebintu eby'amaanyi naye mulina endowooza nnene okusinziira ku ngeri gye tubakuguddemu musomesa ndowooza sikuwaayo kituufu naye omusomesa wange ye yasooka okwesimbawo nze nga sinnaba kujja mu paalamenti naye ate ebyobufuzi bimutawaanyizaamu naddala wano mu Kasemba enkomerero ya byonna amaliriza agenze ow'omusajja bateeseemu simanyi oba kyazze lwa kutya fiya oba kyazze lwa kutya kitiibwa naye bwe mpulira byayogera agamba omusajja yayina emmundu ate toyina ssabo ly'amaanyi gy'onaamulogera bw'oba olemereddwa yalina abantu bo byebimu ku bigambo bye mpulira naye ono gwe tuli naye wano munnamateeka omukugu simanyi oba amenye constitution bateesa naye kuba constitution yeegamba nti oli bw'agimenya mwe bannansi musale amagezi gonna nga mugakozesa mulabe nga muzzaaki constitutional order era ebimu ku bigambo bye byayogera mu kiseera kino si byebiri byokka ebyo nti nabo bataabasibe n'ebiringa ebyo wabula agamba nti General Museveni ye yawangula akalulu siwe guli musomesa ekituufu naye ate ye yennyini ono omusomesa wange nga nsomesa amateeka nakizuula nti akalulu mitendera si mukolo si event bwe wabanga akalulu kalimu kuba emiggo tiyagasi n'ebiringa ebyo kaba kamaze okufuna ebizibu era oyo akawangudde tasobola kwewaana ng'agamba nti kabadde nze mpangudde kati bw'atandikira ku awagamba nti omusajja yawangula akalulu ng'ate ffe tuli mu maziga olw'obubbi obutagambika obubadde ayinza okuba ye yalaba mu constituency ewuwe gy'ataawangula n'alowooza nti bwe kyali mu ggwanga kaakati oyo abadde Nalukoola yegwinganyeko n'omusomesa we mu kwegwinganako n'omusomesa we ye Nsibambi gwe baakubye akalulu ebimotoka bya kasasiro n'abisindika e Kenya babisalemu emmotoka za tourism kati agenda mu tourism n'addira toyi n'azisiba amasanyalaze n'agatema sponsorship abaana n'azibajjako naye bamukutta akalooma olukaka naye abadde akulembeza erinnya lya gundi Zedriga n'akkiriza nti Zedriga teyaliyowa naye nga luli abadde akulembeza ng'atugamba buki abakulembeze ba Nuupu omuntu ali naye n'ayogera naye ne bamugamba nedda Zedriga mwajja okwogera naye nga babasindise meeting gye babagamba mujje mwogere naye teyalinnya mu State House amaze akoze eki agambye mbu mu State House ye teyaliyo naye nga luli abadde akuba malisi ng'alaga kati tetulina nabo kakafu bw'atugamba nti waliwo abanupu abasatu be yali nabo abatayagala kulabirira mu kamera nga ne kino kye yabadde asooka okuwayiriza ng'ayogera erinnya amaze n'akikola ki abatakyagibwako adiithi yonna okitegedde kyakubiri Nsibambi
gw'olaba alina buzibu ki, alina kyadduka, alina kyakweka speed gy'akozesa, zibambi buzibu ki? Nawuliddeko yali district gundi land board gundi chairman. Yes. Mu bulamu ebimu ku bintu nze byendaba ebyobulabe erifa abantu ffenna. Era nkusaba olwananga nnyo n'otagendawo, weewalanga nnyo okulowooza nti otegeera nnyo okusukka ensi weeri, oba gwe okusikka ku bantu bonna bonna gwe b'otunuulira oba b'osemberako nabo we bali. Kyabulabe, kyabulabe ddala ddala era eri obulamu bwo ng'omuntu. Okutegeera kuno kulungi naye ate kubi. Osobola okutegeera ennyo n'otandika okufuka obulabe eri obulamu bwo. Mabegako omulabye obutambi, nange kubanga ndi muntu ate sikyalina mulimu guli awo nga nsazizaamu basale 6 nga ngenda kusigaza abaana 7. Mbadde nsasula ssente nnyingi kuba abaana basomera masomero ga bbeeyi ne ku universities. Hajati Janat nansuubuga nsibambi nangamba ekyo kikyamu, agenda kusasulira abaana bano emyaka 2 nga bwe twetereeza. Bwe ndiba nteredde kati abaana bonna aba basale n'abasomesa badde nsasula kumpi milioni 7.5. Mukyala wange ye agamba nti bw'ogaba mukono ono mwanyina wo ono temanya mwebale kujja naye kati abazadde gye muli eyo yonna wiiki ejja abaana baddeyo basome kubanga bo tebalina musango. Nze ng'omuntu ninamu obunyiinike mbadde nabinyogereza n'obirewa obulabe eri obulamu bwo. Era w'otaweerwa bakutwala ne mu malwaliro g'abalwadde b'emitwe. Naye nga si nti oli mulwadde wa mutwe, naye nga balaba osusse ku kyolina okukola ki, ku kyolina okutegeera. Kati nsibambi nali kututeko waliwo movie ya Prison Break, mwalimu Guy yali mu balalu bali bamuyita Ewaya. Ewaya potential mu bantu bonna bonna abali mu kkomera eryo okutuuka muli abalamu Michael Scofield yalimu, bonna bonna bali tebamanyi nti tatu ya Michael Scofield plan ya komera naye ye mu bantu bonna lwamutunulako Michael yagambirawo ba Michael wali wagenze mu kkomera ly'abalala lwamutunulako n'agamba pulaani ey'ekkomera erya Fox River. So kuba nabo bali mu kkomera Fox River nenga lyawula abalalu then n'abalamu. So kati ye ng'ate kyamuteesa eyo mu kutegeera nnyo nga mugezi nnyo nnyo ne bamusibira mu balalu. Segera kati mwami Nsibambi olw'amagezi amangi g'alina n'okuba nti nno kati ye musajja nkakasa kuba kanso be tulina 10% bayise mu mikono gye. Yes. Bayiseko mu kibiina kye. Era bashaaliza amagezi ge. Era ate be twenyumirizamu ne bakanso na lukola babo balaba era ba student be. Kisegeera. So kati enamba esinga we beetutte ku magezi ge kitegeeza amagezi ayina mangi gayambisiza ne kuba n'amateeka abaliwo kati mu ggwanga. Kati mba simusuubira ku level kwali kola statement ngezo zaakola. Ne statement endala yakoze ku NTV akawungezi eziswaze ezityobola kuba tosaakira ku makya n'ogamba nze kale yabadde akoze mistake naga nti ayina abaana abali 10 baweerayo basale n'amaana akitereza naga bali abaana 6. Tosobola kuŋŋamba nti bwe bamukubye akalulu emawokota teyawezeza bululu 6 oba bululu 10. Kale kamuteke ku bululu 10. Ayagala gamba teyawezeza bululu 10. Kati obululu obwo 10 bwe yafunye kwe kuli abazadde babali abaana 6 bakulonze ssebo bakulonze abantu beesonyiwe bakulonze era sigala nga abaana baabwe baweerera. Mukazi we yagambye agenda baweerera kati ngono amaze okwogera ebintu ebitasaana kwogera mu bantu. Ate kati nno ekyewuunyisa kyogambye nti amagezi ga bulabe amangi gatuuka ne gafuuka ag'obulabe eri ye yennyini. Ye kennyini mu butaswala yavuddeyo n'akyogera ne ku TV n'agamba abaana mukazi wange yagambye agenda baweerera naye nze nkyayina obulumi. Kitegeera era still ye kiri teyakikoze nti tebaamulonze wabula yakikoze lwakuba nti teyasigaddeko yabadde ayagala kusigala nga MP. Kati era mukazi we yayambye abaana.
okumanya amagezi amangi erudda ga bulabe. Omusajja ali ku level y'omusajja oyo omusomesa asomesa ba kanso. Omusajja asobola okulaba nagagwe level kwenkutadde. Tosobola kubaganya birowoozo na muntu bwati. Level kwenkutadde olinakira ku makiraga according to level jenkutadde kwenkusomesereza ku mutendera kwoli. Nze kakasa ofulumira no mutendera gwoliko. Tolina worth kubeera member of parliament. Kuba abaliyo entegeera yawe abaliyo kale bye bakola balowooleza wansi kuggwe. Toli worth kubeera nabo nga mudiscussinga ku kintu kyonna. Kitegeera kitegeeza nti kituufu musajja ali smart, musajja ali intelligent, mugezi ekimala. Kati gwe omusajja omugezi bw'otyo ofaayo otya n'otandika kujajinga abantu kukubawa eddagala ly'ebiku. Nogamba koledde nnyo nabawonya ebiku mwalina enkukunyi nezifuuyira kiyazibawonya really. Omusajja asomye omuyigirize gwe omugagga ku level kwoyogerera obugagga bw'oliko abantu n'obateekako nsonga ya kubawonya biku nolaba nga yekwetaagisa okudda ku TV y'eggwanga gwe omusajja omuyiivu bw'otyo. Honorable Mawe yagenda okusinkana Gen. Museveni dipi kyagyongera maanyi oba kyagyongera kugissa okalaba wateekwa okubaawo okwagala okuva eri oyo gw'olaba ow'amaanyi ku ebyo by'omuleetedde. Era nkubuulira kino omusomesa wange omulungi ekimu ku biteeso ebyalibadde ebikulu ennyo okuwa Gen. Museveni kyalibadde kyakuleeta gye bayita Constitutional Review Commission. Tuzze emiramwa mu ssemateeka tubeereko ebikolebwa nga bireeta obwetengereze bwa kooti erekeraawo okukozesebwa ng'ekyokulwanyisa kya Gen. Museveni okunyigiriza abo abakola ki ow'ensonga y'abiku biku abantu bajjeko amasannyalaze mbu transformer gye balina yali nafu gwe noleeta ey'amaanyi balala ate noga bajjako omazeemu nnyo amaanyi. Mwami Nsibambi omazeemu Yusufu omazeemu amaanyi kubanga nze mba nkusuubira era ebintu bye yayogedde nga simusuubirayo kubyogera ye nga ye. Kati n'okuvayo n'otugamba nze some of my daughters babadde happy bwe nagudde. Some of them kale kyabanyize nti dadi waffe agudde mu kalulu bakamukubya ate nga abantu ababeereddewo ate nga ndaba abasanyuse badde abatuufu. Naye ningapu nga atatugamba n'ate ekyabaleetedde okusanyuka nti kampumuleko nzire mukulya nze bala bange balina emirimu buli mwezi baba milioni 3. Kitegeeza bw'oba olina omwana ali ku level ekola milioni per day ng'emilioni eyingira buli lunaku tolina nsonga ekwetaagisa kulangira muntu gwe wafuuyira biku. Tebaawo. Tolina nsonga lwaki okera ku makya gwe ne weebalira ku level erangira omuntu gwe wafuuyira ebiku ne weebalira ku level ekera ku makya noga omuntu bwe nabaleetera transformer ng'olina really ng'olina abaana nga buli lunaku afuna milioni ya sente ku bugagga bw'onnyonnyola bw'olina. Kati singa wabagulira ngoye oba mmere kuba yafuuyira bufuuyizi biku n'amasannyalaze. The main issues zaawa lwaki bamumye omulungu ebyo yabikola. Kale kanzikirize abaana babadde 6 wasigazaako 7 badde basomerako gwe badde bakusomerako lwa nsonga nti omutima gwo gwasalawo guli musajja musiraamu omutima gwo gwasalawo noga abaana bano kantandike okubaweerera era walaba abazadde abo abayabayaba b'osobola okukwatirako abaali abanafu mu nsawo b'osobola okukwatirako abaana baabwe basome era abazadde abo I'm sure baku appreciatinga era baakulonze sibamanyi saabaddeyo naye nkakasa baakulonze okitegeera naye mulina ebintu bingi nze ndaba oli kuwaasiwaasi speed yali ku nnene wevuga speed wekka uyo mwadduse muli mu State House otandise okwewozaako simanyi omusajja muntu mugezi nnyo afuze emyaka 4 mugezi nnyo teri yagambye nti musiru ate nga wali osomesa abantu bagamba tewali ku magezi wana baligoba wadde amagezi go badde bali bo tebagalina n'essawa zino ogamba ate bo bali smart than abayizi bo today koza abayizi bo ate bali ba challenging bali nate katika tukutekewo nga jaji wa debate atolaga ate bali basinga ate abayizi bo neki kyagezako okutaasa wano kyagezako okutaasa nti waberedde chairman w'amataka District Land Board mu 2006 2006
Sebagala alinnya ku bwa meya. Ali Agina Santege Sebagala alinnya ku bwa meya mu 2006. 2006 bwalinnya ku bwa meya beba abamu ku yasembeza okukola nabo. Okulina oli mutowe gondi Ntege Sebagala nti ayo ye Faruku Ntege Sebagala nono abakwasa ekifo kati by then we yakolera kwebe ebifo waliwo vulugu munje yaliwo era nga kigambibwa abamu ku bantu ba complainant bagamba amataka g'abantu abamu yagatwalanga era naye yawaddeko obujulizi nti alina ebyapa mu Kampala ebisuka mu 100 kitegera kyokka ekinuma kuba n'abasajja bamala okwetenda obugagga n'ebyapa gundi bye yabaddeko oyo ani Senga Kulanama naye niga patenga ga gavumenti nyamba simaye bagambye neetaaga simaye kawumbi genda kunzijanjaba njakuwa story ya Senga Kulanama yagenze no like nkulaga kuba naye yasooka tulaga byapa kituufu kati bwoleza akebyapa nezijukira abantu bano abajja nga batulaga ebyapa nti babirina balina land titles ati ne bamala ne bayininga nga tebalajanira obuki obuyambi olinako nze ndowooza ekibimu ku byamututte mu State House ndowooza ayagala kweprotectinga atya ku misango egiyinza okuvaayo ku mataka g'abantu agatwalibwa wanna ne video ginabyeko omusajja nga ayogera ayina ettaka lyayogera nga ddene nnyo n'agamba mu buli ngeri yonna tujja newoonoba ofudde abaana bo bajja tusasulira ettaka okitegeera kati we wali wenkugambira nti mulimu kati abasajja kati nga bano kati nga bwolaba nsi bambi nti bakola be bakola ne bakola biki naye kaakadde engeri gye katalimba kaba kajja kutuuka bulungi nnyo okitegeera kati osanga nze ndaba alinga akwata ku bisubi anoonya wantu wakuddukira kweprotectinga kisoboka nakyo okitegeera nze nkiraba engeri gyawaanamu abantu ate bwe yali asomesa abayizi abantu be yalaganga nti tebali bayizi be tebatuukanye ku mutendera gw'abayizi be okuba nti essaawa zino kati ate abafudde ab'enjawulo abawaana kitegeeza waliwo ensonga ddala kyali mu kwekwekamu naye kati nze omuntu nga ggwe ku levo kw'oli nze kyasinze okunnuma emyaka gy'olimu n'obuyigirize bw'oliko n'ekitiibwa ky'olina nkuwa ekitiibwa era ng'omuntu omukulu naye kyanumya statement zewabadde ovaamu nange kenyini tolaba nti nina kuba mutamanyiwo nesisobola kera kumakya neŋambo oyo namuwa ekyokulya nolaba newemba nyumyano ku muntu nemba nkuze naye newemba manyi biki ebisigadde bye sinyumya bisobola kwogera mu kamera sina mu kamera bisobola kwogera mu bantu muntu nekunodira omuntu abadde alumibwa enkukunyi oba simaye biku simaye mbu amazzi banabanga makyafu simaye ebintu nga bibaluma eno simaye biki nolangira abantu baleetera amazzi gwe onalebba omulamba olunaku akola interview meka ayinza okuba akola interview nga nnya naye nga zonna alabika okuba omanyi ate bano abasajja ekyabalimu otegeera ku bugagga ono omusajja bwayogererako ne levo kwali mba musuubira nti newe yabeerera wali eri kyeyamani w'ebyamataka yalina ba advisor abasajja babeetaaga ba advisor kati ate nali nsuubira nti bwano we bamukuba agenda kugamba kasita ndi mugagga kantuule naye alayika alina ekimugoba ate okumanya alina ekimugoba ate n'obugagga tayogera bubwe obu abwogera naate kati bwe yabadde annyonnyola okuwummula ate yayogedde ku bw'abaana be bagambye abaana be bafuna $3 pamala n'obwate nobwogerako buyinza oluluma naye kati n'obwabaana abo abagezaako bukola kaki naye ndowooza alina kyazimba ndowooza ebintu ebimu biyinza okuba mu mannya g'abaana wali eri kigenda okujja ng'akulaga nabagamba dda nti abaana bange ki bayingiza ssente bwe ziti naye nga wano eno kumba abaana abakukulidde mubiri ebintu ebitwala ebitali mu makubo maki matuufu n'emmaali etali mu makubo matuufu nawe okimanyi obusiraamu era bugyogerako bugamba erina okulooza teba ya mirembe bano bakyabifaako obusiraamu babisukintu si kirungi nti ddiini nti bakyalina eddiini asobola okujja mu maaso go n'akulaga bwatu naye nga ebintu byakolemebwega tekuliko nati kimu yadde kikwatana n'eddiini omusajja omuyivu bwatyo nze we yasooka okujja ku bantu amasannyalaze yasooka kuggala ttooyi yasooka ttooyi yasooka kuggala ttooyi naye musajja mukopi nnyo nga bantu temuddamu pamawulu baire we era nayombako nze lumu twali awo nga tugenda twagala yitawo ku Jovia City omanyi bazibawo busibi kati mu kunoonya we tuyita ku Jovia City kati jingi una ngamba tuyite wano kati wetwagala okuyita kumbe webateeka ki toilet kati bwe tujja okuyita ku toilet omukyala n'ava eri mbu muganda wa nyini Jovia City n'agamba mbu
temugenda yeyo temugenda pama yeyo champaliriza twali tugenda ne kyannuma nenzirema bigane musaa kudduka kuyali amubuza nyawo je balenti kali ate mugenda yeyo tetwagalayo bantu andi bapama ne mubuza n'obwongo obukola bulungi oli muganda bagana omuntu toyi gwe nobeerawo nga mu bintu byolina okufokasingako gana omuntu toyi ne mubuza bw'obeera gwe nga gwatambula katugeze ng'oguddemu bambiro biki ne muganda tetugenda mu ttoyi omanyi lwaki omulyango gwe side eri bagugala mbutayagala abantu bayitawo baggoke osegedde kati ezo empisa bwezito si za kiganda kati nze newunya omusajja kati ng'oyo n'oggalira abantu ttoyi yagibaggalidde nojja ku bantu mukole kye mumukola musanze ge waleeta nga nze imagine nze nakera ku makya nengula omuti gw'amasanyalaze ku sente zange nenguteeka bwe naguteeka naye buli ajja baleetayo akasente sijaga ndibagira kubwerere nezisobola mugamba musigukkirizaako nze yaleeta omuti ku kyalo anti bw'oli onoolyango okwenga ogutema ate zisobola tuuka wawaati entegeera zaffe za njawulo dayasi nti zate nzisobola tuuka waawo naye kati omusajja nga gwe alabirwako abantu abangi kati ojja kuleetera abantu abamu adde bakwenyumirizaamu okubeera nti baswala okugaba abantu nti bayizibo banze nabakanso bangi mikwano gyange era genda tandika obabuuza sibe wayita wansi bambi akola ensobi eraenda nga mubuuza sibe wayita wansi bambi ogira tandika ate ddaze sije nayita biki nga gye bayise nga kije bayise nenga otuuse okubanga bakwegaana nevo kwotuuse nga oli kati mu kifaananyi kyakwegaanibwa ogenda kuleetera abantu abali badde okubeera proud of you ate babeere nga balina kwekweka bwekwesi mu kifaananyi ekyo kyova laba mukyalawo ne mukola ekyo ekintu kye yakoze ayina ekintu kyayagala okugjawo ate gwe kiwabadde oteekawo ekitali kituufu kyokka ate ne mukwagala kikujjako mu kwogerera wayo era n'okola ensobi kati wabadde tokomawo mu mawulire yagambye mukyala wange yagenda asinze nze nkyali wabadde omanya nti eri yabadde ensobi kyemanyi mukyalawo tuuka kweyo ensonga yakunnyonnyodde bakulaze obubi obuli mu bintu byewabadde oyogera kyenkakasa babikulaze nate era wakomyewo era mu mawulire era noyongera n'oyokya waliwo ebiseera ebisinga muli bantu bakulu muli bakulabirako nolwesaffe tusobola baadvisingamu essaawa zino pressure gy'oliko y'amaanyi soka esonyiwemuko amawulire oba gwe mulimu gwe bamukwasizza ngani agumuwa so batukere balundamu ani agenda okwanjizibwa jjukira omu waliwo akatambye omu gwe bagenze naye ogwo si mulimu gwa mawu anti jjukira ekibayi ekyagenze kyo kyagenze ne mu bana bapya bano be bapya kati jjukira mulimu omusajja oyo wa PFF yavuddeyo n'agamba nno n'agamba nti babawadde ssente nga ssente zibabawadde za kukuŋŋaanya kibiina ky'opposition ekigenda okukola kyokolagana naye kirala mulekere ffe n'otukuba obugagga bwammwe ffe tuli baavu mukimanye tujja kubeera nga tukibajjukiza ffe tuli baavu kati buli omwanywerere waali kuba ffe oluusi ate tubeerawo ne tusirikira mu bwavu bwaffe mwe kimibiri ndi mugagga abaana bange bayingiza bwe bati anyway mbadde balabe balungi tusanga olwokubiri oluddako but that since bambi for you everyone was shocked nga ebintu ebigenda mazeemu nnyo amaanyi yamazeemu abantu bangi amaanyi nzena era singa wakola amateeka mbadde sigenda kuddamu kukola naawe si buli yakola amateeka teyagenda kweyisa bwati anti oba oyise wuwe asi eka ye lecture eyo anyway kale ali omu kuba amaanyi abamaanyi naye kyeŋŋamba inkesi pozi nga tewayita ku ssomero lye awo naye ga oba wayita awo oba ojja kututawaanyaamu